Kunyonyola ku bantu abali ku TV right now wabula njagala kutumirako mulongo waswa ne muganda we Hamza mubali kwanga ate mwekumiddeko Shoni angambye kwe muli ddala ate nga naye mutumiddeko Sean Paul kwali Sean Paul era ngako Sean Paul Big up. I love you so much you guys and I'm proud of you. Tugende ku mugozi y'omwami New York. Okimanyi bulungi nti New York yatandikira mu kuvuga boda. Yeah. Ne munne bambi uchali wa Lili puzzle, yes. Nabalala bantu abantu abava mu mbeere mbi Katonda n'abatuusawo batudde. So gye muvuddeko yagamba aliko ebyewaabwe ebimuyigganya. Byamugobya mu big talent. Namanyi gasekane mwana yagamba ebyewaabwe. Baatulanga ne bagamba emindi zonna zidduke nga zidda wa New York agwe mu music abala bagenda kukikubamba abantu b'ekika baali bamuwalana ekisuke era n'atugamba yagenda Pastor Bugembe n'amusabira the following morning yazukka ali fine. So agenda yali atandika kugwa isiro very ngemanda zirinya ngemanda zimugamba lwaki ofuuka omugagga nga wakulira eno ewaffe mu bwavu ate mbimanyi waliwo ebika ebiri unfair nga tebyagaliza munange kyeyakola n'agenda ewa Pastor Bugembe ne bamukwatako era tudde abadde azzeeyo okwebaza kati byagenda emandwa zatya zategeera yamukwatako obukwasi ku makya ne zidduka ekikumi bambi kale New York abatamumanyi is one of those trending young yali big talent is now a solo artist. By the way yeyongera no tunyonyolo of recent mu gundi ya peje twamukolako natugamba simulabe wa Eddie Kenzo ng'abantu baki mandwa ze zali zimuleetedde okulowooza bwezo kimugoba kafune mukulu ono wa pastor nga bamusabira Katonda yabadde mw'ensonga New York yaleeta taxi eyo taxi ya airport eyali agivuga bavugiremu omuntu ava ku airport. That's my first time to meet him. Very humble. Kandi otimirimu akayimba naye koyina sikakoso nsobola okuyimba akako nsobola yimba akako Katonda yabadde mw'ensonga Katonda aliomu watyasinga Katonda yabadde mw'ensonga Katonda aliomu watyasinga Pastor bali bandogaluga Katonda nansumulula bali beerozaloza bantu mwe mwatama ensongano wana bange sabisa okulaba tukamira kyonna ekikweraliikiriza ofukamire ku kituuti kya Mukama ova wano toddamu kulaba kizibu kyonna otukira okujja mu kyaki bintu biba byekuusa ku bintu bya ddogo family zikola ebintu bingi wano twalaba mumo 19 ng'ayogera ku bintu ebyo basinga babiraba bulabi nga abasaagaawo ebityo naye ebintu ebyo mu family bibaamu ng'ate bikolebwa naye nze kuno nagambye sijja kusirika kambyogereko era kanzije wa pastor nsabire ng'omuntu ne family eyo n'agisabire era nziramu kuleeta family naye agisabire agitereeze nga nze bwe nateredde ndi mulamu bulungi era ndyokuka ebyadde binnumba nga sikyebaka sikyakola ki kati ndi mulamu bulungi sirina buzibu so mbadde gina okujja okuweera Katonda obujulizi tebina ebikwatagana na management tebiina era ebintu bya famire ebyo nabyogerako ne matinibeta abimanyi abimanyi sitole simpya gyali agimanyi naye Mukama wange okuwulira mpitiddemu okutegeera kubanga byakolebwa ndaba bw'otegerera omanyi ekintu ekiyitira kisobola okujja okusooka ne kijja ogwokubiri naye ogwokusatu weetegereza naawe oba olaba kuba ndi musajja mukulu nkuze osobola okulaba naye kiri tata kyeyakola ne kino ne kino kyandiba kyekireeta obuzibu genda okujja wa Pastor Bugembe nembimunyonyolamu nampa okwolesebwa era nambuulira agenda okumbulira byambuulira nga bye bimu bye mbadde manyi so mukunsabira bigenda mbadde nina okujja okuwa obujulizi n'okuwa Katonda ekitiibwa banga ddene nno si bya jjojjoozi wano nti wiiki emu oba myezi ebiri oba mwaka gumu banga ddene naye ebintu ebyo bijja bikula bijja bikuliramu ate gye bikoma okweyongera okukola era nawe bijja byeyongera gy'oli naye Mukama mulungi essaawa zino bigenze n'ensonga n'enseno yonna nga ne bwennyimba ebyange bigaana nga ne bwenjogera mu mikwano bigaana
Mukama abeera bwire. Okay, there you go. There is power in testifying. Katonda bwakolera ekirungi n'okyogera kato ofuna empeera ey'enjawulo. Era nga tuyozayoza New York okusima tukembeera bwetyo abasinga bazifiiramu bane babeera depressed or something. Actually, Pastor Gemena Fair Tusabirako, remember Baby Jotham, my